bulijjo okweteekerateekera obulamu obuddako bangi tekibanguyira kubanga balaba nti bakyali balamu. Omulangira David Wasajja agamba nti yandibadde kirungi abakkiriza okweteekerateekera nga tebannava mu nsi nga wano awadde ekyokulabirako eky'omugenzi Godfrey Mabirizi. Ate ekiseera kijja kutuuka tufe. Kale kyetaaga nti tubenga mu bulamu bwaffe tukyetegekera nti naffe oluliba lumu ne tufa. Naye abakkiriza bonna babeera n'essuubi nga tumanyi nti bwe tulifa tujja kuzuukira ate tubeere mu ssanyu. Omulangira bino abyogeredde mu kusaba Memorial Service ekulembeddwamu Musenyo Esperito Magembe ow'Obukalango. Lw'ekitambiro ekimu yaweereza mu mubiri gwe. Ono asabidde omugenzi Katonda amusaasire ng'asinziira ku birungi bye yakola omuli okwagala abantu banne saako okukola ebyo ebiweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Namwandu Winnie Mabirizi wano wasinzidde n'ategeeza nti akimanyi Katonda ajja bakwatirako okusobola okuyita mu kusoomoozebwako obulamu bw'ensi eno. Ekitabo kigambye nti mulamu tuba babe ne mukufa tuba babe. Twabeeranga mu nnyumba yaffe omwo nga ngamba naye kati kubira ku Father atusabireko. Father Magembe mukubira n'atusabira n'amusabira. Olunaku lumu n'agamba naye omanyi Winnie nze mpulira nti ne bwe nnaafa ŋŋenda mu ggulu kubanga Father Magembe akoze eki. Omugenzi Godfrey Mabirizi guweza omwaka gumu bukyava mu bulamu bw'ensi eno. Ndi Ajini Suntale ku lwa WBS TV.